kiri waguru obusirusiru kye butamanya nti oli musiru. Government anavaayo okugamba nti alina fuuti 25 kwa 25 tazimba nti oba teteba poloti. Please muleke kwata minister n'abakooba ku forging. Omanyi tulina obuzibu. Twafunye problem Wakama bafe benyini. Bo benyini bali mukwerwana kuba muzeeyi ali mukulonda cabinet. Jagenda okulayira nayo. Muzeeyi alayira mu gwokutaano ng'ennaku z'omwezi 12. Kati muzeeyi alina okuba ng'amaze okulonda cabinet. Era batonda bakusayininga nze nasayininze bankomezaawo. Nebaza Katonda, I thank God for that. Simanyi banango bano basayininze. Naye batonda bakusayininga oba kubanga ogenda ku list. Bali mukwekuba mukwerwana mukwevuma mukwewaayiriza. Bebasubira bagenda okudda. Bali mukuba kuba propaganda afuse propaganda buli mwasa sola babologo na sasola bano. So channa kunyo kubanga mwogerera bannamwe ne mutayogera birungi bibakoza ati ne mwogera nga mba forgingako amajweteke. Kakati twafunyemo obuzibu obwo nti abantu bavudde ne balumba honorable n'abakooba ne bamupatika kakantu tiyagambye futi 25 njagala bategeeza omuntu futi zonna zogula obeera oyina ettaka lyo own properties. Efuti zonna zoyina abantu mweje mu buddu bwanda wozo gamandi zasigenda gula futi 2 kwa 2 nga nakatasa tokaina. Toyina wadde 2 ku 2 ogana 25 kwa 25. 25 kwa 25 zigenda mu nyumba n'olujjo mwana mwasambira mpira ne toilet nosimawo n'amazzi. Toyina wadde akawugiro n'abagenda okuzika futi mukaga tozina ogana ogula 2 kwa 2. Ekyo kya busiru si kya kutegeera. Abantu bengi beegwidde ettaka ne beeyongeza n'okweyongeza. Muda mu mabane mula sendo ino ulianti anywedde milioni 8 ngobadde ogenda musozo uzigule mu poloti 8 abantu baguza takale bayine takale abantu amute mwana bijja ogenda kufa kalamba ko kabonyebonya abantu bakuteka banonye bakuteka ngorumbe bali ku mabala ndabyeko wana abayimbi banje nyimbe bazikuma mabala lwabuta bana wabwe genda wegulie futi zo 5 kwa 5 barudda oboguze mwani oba musozo properties oboguze mu Bugwero estate oboguze rudda na your own property is your own property. Ekicho omuzeyi Museveni n'ekigamba nti akange kakire ekyaife nze ndaba abana bangi nnyo wano era twafuna obuzibu obwo abana ogamba nze wava muno tata wange nze tata kirumira tata wange n'omubuza yakuzaala Hanti mwana wa koja wange kati senga wange yafumbirwa. That is rubbish. Total rubbish. Where is yours? Where is your own? Where is yours? Your own things, your own properties, your own business. Don't say that rubbish mugundi. Abana banji besi bakubantu. Ensi wetu say yogera as you. Standing angagwo gambe it's me. This is mine. Mulekerawo no olina kwana nagamba kati olaba we wava munno olaba anti kakati wava munno no koja wange anti mama wange yafumbirwa simanyi koja wakoza wansimanyi senga. That is total rubbish. Total rubbish. Enseyo yavayo tandi kwogera nti nze njera toy. Yes, I'm a clean of a toilet, but I have my money, my own money. Simple. Okusinga kudda buli kizimbe kyona ora mapere eyo kati mapera koja wange anti mama wange yafumbirwa bagundi kati yafumbirwa bagundi ne bazimba kakati ekyo kifanye kyali kyaffe mumanyino okugera ebyali ebyammwe nga mwabitunda dda oyogera mu ngero nga ne batu tabakwa kwaddo mutwalo wadde 10. Please wake up and open your mind. Leka kwesiba mu buddu bwanda woza oli mu buddu bwanda woza oli mu biroto ogenda kufa kubuliri omuzungu agamba nti emancipate yourself from a mental slavery. Oli mu buddu bwanda woza wetuze teweetuganga olaba tandika okwogera futi 25 kwa 25 nti it's mine. Yogera ka business ka capital w'emitwalo 10 nti it's yours. Sinimunya eyawagidde n'agula sente nga ensi yonna eraba n'ateeka ne ku peegi ye n'alanga mwabadde mu musindikira kyo kumusoza swaza mwabadde mufaaki mwabadde mufaaki naye ne mwerwanya nga temuna fight eri nabyo byerwanya byagala okwerabisa mu kamera byagala babirabe nabyo kana kamisoja green ka manna etekana mabere kagenze kambadde obugoye bw'abaana bato kagenze naguno ogusiya zigulu nagu amatama gazimba gatadde enkola bigenze leti mu biserebu ebya nawe bitula kugamba uko muzanyo gulingo ogwa bamawobe omuzanyo mwago onona omuzanyo gwayo noneka kona kambadde obugoye bw'abaana bukunukidde buti omubiri ogwazalako ne woguyise bwero otya ne ogukola atya gwakalambala guba gwafulumya ekiwanga yambala engoye zikubuno onyume gutanga yambala ebigoye ebinene wobeera ekikwambaza obugoye bw'abaana bato kiki kugane mwejjemu akantu k'obuntu mwena mweyisanga basiyazi tota mwene mwagala mubeere nga mwogerwako nga bantu aboogerako
botakola kikwogerwako to anyway mukulikeeyo Timo webale kukiriza fight kubanga singa tewakiriza maybe te understand nzeewo Shakibu nawe webale kubanga osobola okutekamu effort ya amaanyi tebitegeka wala ngomuntu ategese show ezo show zisikambula na udenga yasindise n'amabina gazali aganya okulya amabina atagagala yerekereza biberamu ebintu bingi muba mu stress okusala bateka mu sente nyingi bazamu sobola okulaba ekivulu nga kigwadde bwekiro nga omuntu ali mu mabanja bali mu losses naye nebaza kantu wakimakinze ne kigwa kama bawo mukisaba mwafunye mu kasente that's good ena tima making mu kasente hade atayongere mu chayiwe atabule chayiwe njai ebyo kubana bive ko bajja mu kuboru mwapame ojja pama mulingi toli mulwanyi we wagabaga kati sikata akutte kano yagenze kukuba knockout mulya nnyo mukuta nnyo mwagala okulwana wakuba nopamirawo nawe kenyine oli watu eyambe siba ku TikTok oli akulabanga gwatuse gyolaga omukazi wanzalo mmeka wale omweta kulya ngo yagala ki omuntu yenna yebaka ku mukazi owenzalo ennya 3 wesiba 10 bato banno bali abaleka ngonoonyaki butasiba zipu za mwezi abusolo zitebinkwata nako zachikazi kyaga kingana kimawo bebi malaya ebibiri byenkola kirimba okufuata tugambo kigenda kufa kansa kituge kikazi kite kitugo kiwone walo n'abantu abafa n'obawona kite omwana oli mugamba mbo kyafa zitebinkwata nako yasasa kubeera singo maza fana tulina abana ffe tubeerabirira ngomaye bakaza balabirira abana baabwe gwenno fuyo n'omukisa bagamba nti bunoke gyali agana ne kusomera afuna nabo nasini kati asindi mbunjagala kagali koma nnyo kukuma mama yako omukazi akwata so akukulya mwana we kagali oli mukazi kigwa lumalayo lukade unolagala okufira ku mwana w'omuntu zali mpisa zombize zakolesawo notumbali magawo ina kansa wogenda okufa yebale yangiri okufanga temufa wali omukazi atuwe emyezi 3 mbagenda kufanga tafa twaga tuzike ku bantu aberangidde ku kufa tubawone mwe bijanga nti nina emyezi 3 ebiri ngenda kufa mufeeko sete munyumiza munyingiza mwebyo sagana tebinkwata nako sibimanyi era sina sajidiza tabitagala kumanya yale bunoka yale ka bato banne okubazina nazina omukadona yabulwa kyabulwa akuta tanazitako waje mu mabala bye mbadde mbaga mujja bala mabane batamirirako nekifo kyo sanzemo muwala mbuwayi simanyi kuchena bweru simanyi kuchetaka simanyi kuche mulago wanu sitanti night simanyi bitonyumira na kunyumya tomanyi na byozinye tumwa abasenda abantu simanyi kibali ku mitwe simanyi kye muteka mu kye mulese mu gwanga simanyi kigenderwa kyammwe simanyi kigenderwa kyammwe abantu makabago bakumakuba bakkiriza bavuddeko bagaze bayingidde munda ne munda mbalumbiye mbasenda kati mbalumbiye gye musula fabogera president Museveni mwaga atuogereki mumanche tuyitamo okwogera president Museveni mwe mumanche tuyitamo okuwana government eyina ebinsobize ekola ku bantu mumanche kitegeeza mmwe mumanyi gye tuyitamu mmwe munyigiriza nnyinda munyigiriza abantu matusiza ku bisenge mukyete bakwagala otatema miti simanyi muntu abazi tebakwagalamu gyokola tebakwagalayo tekwa omunaku mumutekedde kinga temunamusindikiriza abantu obulumi bwe balina nga bakabajja ku business abadde bakolera obubbi bunagwawo buti obutemu bunagwawo butya nga abantu baswa tebakyayinawo abantu bemusindikiza mubasindikawa mubatekedde ki mwaja abantu muntu abazi ntukiriza nti bave muntu abazi nga government nabakuzimba mayumba kwalaga weeraga esente ezibbiwa na ulanti gundi ya bebo kadebwe buti basangana abantu basangana sente mu mayumba wano bakwata omukazi nga alina obuwumbi simanyi bumeka mu nyumba ne bamutwala Luzaya Vayoda sente zote muzizimbira mu abana ku nyumba ne mbasengwa nga balaga basasule ngo busente obutono mubajje ku makubo bayingide munda basosobo bunda nyumba gobyeyo mugeze basula obutemu bugenda kugwawo ddi mu nsi wana abantu muyisa amateeka ne mugaba president naga signing nga muga settings bulala nga namwe mwina kira kye muyisawo wana bapolisi nga cyane mujye ne mukola kyala kya kunyigiza bannansi bantu mwensi lweri bakyukira mu abagagga mmwe ensi lweri abantu babaita mwana tebalina we batandikira na yensi lweri bafuuli katonda lwali bakowa mukuba yabaita mwanda naye
neka tunabeta mwadda tosobola kola teka no reproducinga ngatunema kuteka tekera abantu bokwedde teka gye balaga mwe mitima mujijja wajinyigiza bannansi okutuka kwekyo emitima mujijja wajikyayisa abantu ensi yabo okutuka ku extent eyo abantu bali ebulaya tebali olwakwagala osanga omuntu adubbayo bebulaya nalabe wano muva walanga ayogera nga taliyo lwakwagala number of people bali ebulaya tebagenda lwakwagala bagenda lwakwekyawa nakwetamwa abalatuuka n'okugamba buli kimu bakisole babere nga tebogera kwadde okudda mu nsi nga tebalidda kiki ennyo kiki ennyo mwebabagambako abantu abali ebulaya bali olwakwagalayo nenonye kiddako nga takirina ettaka baali babako era bakyabalibye abantu babbye ettaka ly'abantu wano leero bamulekwa teri mwana wamufiya agalyambya kitaawe era abaana bo bawe nga balyenga okyali mulamu gula emputa ne ssemutundo bawe ogambe nti balidde nze n'embwa zange zirya ne zinyampa sifaayo oba enkya siina yes simanyi lwankya ebyenkya byankya kubanga abantu ne bwokola n'otegeka abantu twekuba enjawo n'osiba mu kibuga ng'ozungana ne weerekereza n'ogula akatako mufeera gye nakayimba munga munene muzibu teri muntu abba ettaka ly'abantu wano nga mutono buli abba ettaka n'osanga ekika kiramba ng'omuntu akibonyabonya ali ogu nakola n'ekyapa nakola ki ne wabula ye ayamba Muzayi Museveni akenda kumacha nagamba abantu babere kutaka tebabagobaako mwabagoba abantu kutaka amanyi mugajjawa Uganda gyosanga etteka ne baproducing ekintu ndikate oba enkoba za mmotoka ne babakwata mu wiiki emu ndowooza baproducing ekintu kyene kiyita n'afuna ssente ze tekiddamu kubeerawo kasita amanyi obuwumbi mbadde njagala obuwumbi bumeka bwe butulako akawunti ng'ekyo kisaanawo nga bayingirira ekirala twagala kino simanyi akasawo ko mu mmotoka akakasasiro simanyi twetagayo kino kati oba ekyettaka baakijjeewa oba banoonya babbira ttaka oba ne babbye baagala kulibuzaabuza kwegamba ne bwebuuza mulifuna ddi omutima ogulimirwa bannansi n'abaana bamwe tebaligenda kweyagalira mu maanyi g'abantu tebalibeera mirembe mu maanyi mu ttaka ly'abantu bannansi agamaziga abantu ge bakaaba ago gagenda kumaliriza bubi Uganda wetalibeeramu lutalo ate nga lujja kubeerawo bajja kutukubamu wano naye abalisimatuka balibeera batono n'abaana bamwe bemukolera bagaggawale tebalibeera mu bintu ebyo Mawanali nali mu Eagles Production yali omu ku bayambi ba Geoffrey Rutaya naye lwakuba nti Mawa yali musajja muzibu nnyo ngera mubi nnyo ng'alina ettima nga muzibu nabadde ndaba emboozi mu katijjo ndanayiko bukiripu butono lwaki mwogerako nga bali ku Kenzo bamufuukidde ekizibu Muzayi Mawa mwagala views mutula mu mboozi mukati yes good and well it's your liberty naye mulwaki mwogera ku background za mumukoledde ki tulina ekizibu wano Deviko mwali luzira lwa mumwa Deviko mwali luzira talina wano wansi ku Kampala simanyi mandi ali eri waggulu lwa mumwa naye era muganya okufunamu ekyokuyiga okuva ku bantu oyo omukazi wa Dagaali ensansa we babeeranga ne Deviko ne bavuma Balamu twegayidde Balamu akyalaga nti munyiivu Balamu tayagala ssente mugenda muwa ssente meka mwavaayo ne mudda ku Balamu namwe ne mutandika ne mwongerezaako ng'abitekisa bawagala lwaki tamugjayo essaawa ya leero muli ku Kenzo mulaganga n'ennyumba weetali ye simanyi ne gy'alina simanyi na ssente z'agize simanyi azigyewa no matter what abantu be muwolereza mubamanyi bulungi nnyo gwe Muzayi Mawa mwebamu abavako Eagles Production okusaanawo gwe Mawa gwe abasajja bagobanga abaana gwe bamaze okwebakako nga bayitamu gwe nga naawe omwebakako ng'omugoba abaana ne bagendanga nga bakaaba amaziga amayitirivu nga gwagoba gwasembayo wana ukwata sente zaawo tayoba zaaki ze bakuwa n'okwata empale n'ogisaamu ekitu n'ogala simanyi obukadde bumeka bukuguddeko utava ku kyo kugoba okubonaabonako kwava ku ki ebbanga lomaze mu ndongo oyina ki tugambe nti oyina ki kale gwe ebbanga lomala mu ndongo kubanga mumwasolozanga ssente mumalisivinga buli kintu gwe oyina ki wawunzika abakazi bakuwasa nabo ne balemwa oyina ki nkuwa kitiibwa nkwagala nnyo ensonga laki mbadde nkwewala okwogerako
Newe muba muteeka obulimba ku bantu atenga mwesiba ku bantu. Tosobola kwogera ku muntu n'omufirako. Muzeyi Sagamwe gwe mwogerako mwena mukimanyi nti musuubuzi. Tosobola kumpa nyimba za Sagamwe nge5. Ozino zituwe. Musajja musuubuza basoko kulinya ku nnyonyi. Ezo soni azijja mu kusuubula. Era kyamulemesa zaali ntalo za ndongo. Kadongo kamu. Oli muzeyi oyo gundi gye yalaze oyo gundi gye yalaze. Musajja musawo Muganda. Omusuubuza abeera mu bandi ye n'abaana be ne bakazi be. Yabeeranga ne bandi ngerimu abakazi abiri nga bonna bakazi be. Nga n'abaana 11 ekiri nga baana be. Be bakuba gita, be bakuba jazz, be bayimba, be bazina, be beyimbira. Bandi y'abaana be. Bannamulanda. Na family ye. Bonna be mwesibyeko, be bagaga be mwesibyeko. Kwabo bonna be mwesibyeko ani asinga Ssebatta amaanyi. Mumpe ya asinga Muzeyi Ssebatta amaanyi. Kwabo be mwogerako abagagga. Mumpeeko kubonna abayimbi abasinga Ssebatta amaanyi. Bwemba mwalema dda kutegeera point ya Kenzo, mukiza nti mwalema okutegeera. Ate mba mukiza nti Kenzo yabayitako, mukiza nti era Kenzo yabayitako. Owulira bulungi nnyo. Mukiza nti Kenzo yabaleka levo. Bwe mutakiza nti Kenzo yabaleka levo atakoze kyalina okukola. Wano mu Uganda buli lwobeera nga olina success kona kayiseemu. Ofuuka mulabe w'abalemwa. Ofuuka mulabe w'abalemwa. Buli yalema kati alina kuvuma Kenzo. Njagala mbabuulire mmwe kye mutaamanya. Leero nja kubaka ebintu bye njogera. Nga nesigama ku mazima n'okufumitsa ate nga njogera facts. Era gwe ayagala kwata pen olupapula. Nkubuulire. Njagala nkuule okubonaabona kwa Ssebatta bwe kwava. Wano mu nsi omuntu omukulu tamala googera. Wano mu nsi okulaba ku maziga g'omuntu omukulu nga waliwo ekintu eky'amaanyi ekinene ekitatera kubeerawo. Omuntu omukulu tamala gakaaba kuba alabyerabye. Omuntu omukulu nga bw'akaaba wano nga n'ensi obudde bukyukako nga waliwo something behind. Omuntu omukulu tamala googera kuba aba yalaba alabadda. Toba abasajja basekandi teboogera balabye. Bagiri batibukanya balabye bingi. Omuntu omukulu tamala googera. Omuntu omukulu okukaaba. Okukaaba nga n'ebigulu bimala kubika. Naye abasajja abakulu ne bavaayo ne bakaabira mu maaso ga kamera. Olw'obunnanfusi bwabwe, olw'emitima gyabwe emibi, olw'ebikolo bye baakola bibakaabirira, Katonda ali mu kubakunamya. Katonda ali mu kwolesa bwakabaka bwe. Egyo emyaka gikaaba. Bakaaba ki? Obulogo bubajjudde. Bakaabira ki? Bakaabira ki? Abasajja abo bandi badde bakyayimbira Museveni nga bamubanja ssente nga bamuyimbira lwa ssente abo. Bandi badde bayimbira Museveni lwa ssente. Naga twayimba tubanja Museveni abo. Abo. Basobola kusasula ki Museveni? Abasajja balabye entalo n'entalo eza Nakabere n'ezaddiza tolabangako. Mwe mulina ebintu bye mutamanyi wano mu Uganda. Katika babuli kambawe history emu. Muzeyi Ssebatta kimbonyabonya. Biri ebintu ebi. Katonda yalumba Ssebatta. Amazima ga Katonda gatomera Ssebatta. Bible etugamba nti muli balabira ku bikolwa byabo. Ssebatta yakubako wano oluyimba ne lukoloba balwita African simanyi biki. N'agenda e Bulaaya. Bwe yakuba n'agenda e Bulaaya oluyimba lwali lw'amaanyi yakomawo naye yeyita Katonda. Netuma Road Fred Ssebatta. Ekigambo road ku mwenani akimanyi. Mazima ga Katonda ge gamuluma. Katonda ya muluma oyo. Ssebatta yalokoka n'agenda mwana Bisabwe Kakande. Kakande n'amugamba yogera byokola abantu. Yayogera buli kintu ekenyini mu kamwa ke nga gamba nti nze nemesezza abayimbi bangi. Mu kamwa ke ayagala background ayo ginoonyerezeko. Nze ntebogerako kubamba respecting, that's why insirika. Yeyogerere wana Bisabwe Kakande ebikolo bye byakola badongo. Je kenyini. Bwe yakuba ko yakomawo naye yayita Katonda. Okuva lwe yatuuma ekigambalo teddamu kubeera kyekimu. Secondly, ekintu ekibonyabonya Ssebatta ye Ssebaale. Oyo Ssebaale. Okusaanawo kw'amatendo, okubonaabona kwa Ssebatta yali Ssebaale Fred.
atamanyi tamanyi ate atoja kukiriza abategera kye njogera ko bajja kukitegeera kubanga naye amanya mazima ge njogera ko Sebata oyo yasembeza Sebali ne bakola matendo bona ne babera Sebata ya oyo musajja Sebali yalina wano mukazi go bayitanga senior woman oyo mukazi ku lukalu lwa Uganda tekwaliko mukazi amwenkana ate wali badawa mukazi amwenkana temanga mimi bajire na kanyomozi omukazi oyo gwe bayita senior woman anamumanya atakawa ne nyimba bile walumu mutegera mukazi gwe njogera ko nenyere obana kito bichi sina kito wa Sebata wabasudde omukazi wa Sebali wano tewali amwenkana yali ayimba ngazina superwoman nga imba buli dobozi nga muwandisi awanika ngane Sebali nyimba bamwita era kya mutumya senior woman ngate in fact ankunyonyole oyo mukazi mukujoininga chance nalubega nga yabera ku kipande kya wagulu na lubega chance bamwita nga senior woman yimbaga bakwe nyimba nzera bidemu yeka yalina wanozi itsi eka mu bakazi bona mu gwanga lyonna oyogera biki ntayogera ku senior woman njagala mu abantu abamanyika dengo kamu mu ntade wane nyimba za senior woman biri abantu batagetse njogera ku abakazi bonna mu Uganda na okuyimba Ayirini thank you so much Ayirini senior woman mukasebale yakubanga ngane Sebata atula nalaba nauma oyo mukazi Sebale bwaganza oyo mukazi bali mu matendo Sebale akwata omukazi amujjamu ne bakivumbi bamunidwa kivumbi simanyi bani ngagenda kola Zebula bani nga bagita Zebula okubona bona kwa Sebale okubona bona kwa Sebata kwava ku Sebale nokugwa kwa matendo kwava ku Sebale kukwata bamunindwa dabatwala kutwala omukazi senior woman kutwala abo baguni nabatwala nakola Zebula kate sawa zo Sebala nga mambo yega sene Sebata beyagala nnyo batandika ddyo okweyagala nga bewalanye ebbanga lyonna tali muntu musiru ku lukalu lw'ensi yonna ng'omukadde omusiru sinabavuma kigambo kya muzungu si kyange Sebala oyagala tugamba nti oyagala nnyo Sebata watandika ddyo okumwagala abo bali bamukwano Sebata yayimba n'oluyimba lugamba nti oyanguwanga Freddy munango oyanguwangako ani yaluyimba oyanguwanga abo abantu be basanyawo matendo nakwata omukazi ng'omukazi wa amaanyi n'amutwala nga manya abakazi babalimbalimba n'omukazi n'amudyabaga n'amufutyanka n'amukwanirako abakazi omukazi afaagudde n'eddalu nyenye twamuzika twasamba nsiko oyo omukazi mama w'abaana be omukazi oyo senior woman Irene kumwena abantu baleka bamanya omukazi gwenjogerako bajja kutegera omukazi gwenjogerako tewali mukazi yayimbanga oyo omukazi wano ku lukalu lw'ensi nejjako ekizito okuyingira kadonkamu yeegomba oyo omukazi era alina n'oluyimba lw'oyo omukazi lwayimba Irene senior woman okubonabona kwa Sebata kwava ku Sebale okuva olwo Sebata yatandika okufuna ebizibu Sebata yatuukanga mu kitundu nga bwakuba tewali ndongo egenda kuba tewali asimbula kikaali twakolanga kalisizeyo safari twakolanga Masaka nga tugenda mu gwa mukaaga ngera bagamba Sebata asimbula mmenga mmeka tewali asimbula tewali ndongo esimu ngenda ngonebera ddawa atali asimbula kabere kafere Sebata alina microphone ng'okugikwatako nga gwani ngojimbira koti kuki Sebata alina ekintu kimu yali musasuzi wano mu badongo bonna abe Uganda omuntu asasula abantu yali chance na Lubega ne Fred Sebata ne basasulanga abakozi baayo naye abantu abasanyawo matendo yali Sebale kati Sebale oyagala kutugamba toyagala nnyo Sebata mwegase naye mwegase kuva ddi wamwagadde ddi waliwo abantu betunulyanga sagala bogera kwamba respect nga nayogera ku background zaabwe okubona abana kwa Budumulasi kwonna kwayitamu nakati kwava ku kazibwe kapo osobola okumbuuza nti bitya atayima tojja kubitegeera naye okubona abona kwa Budumulasi n'okugwa kwa Budumulasi kwava ku kazibwe kapo n'okujjawo omukazi yali amwagala mwame ebula yali amufaako faati kwava kwa Budumulasi kwava ku kazibwe kapo oyo omukazi bamwitanga Irene Nakito senior woman nyimba ze nerabidde enyimba ze nerabidde
ate nja kuzijjukira gwe geno searching Irene Nakitto senior woman bakwe kunyimba Abudu Mulasi yakuba mukukuba nnyo naawunga nga tabala bitabo tamanya motoka esimbwa neddako tamanya biki nga Kazibwe ye all fair Walight production nga yasalawo gwayagala mu group ne gwatayagala Kazibwe Kaponga n'okuyimba tayimera kyamwe okuyimba sente nga yategerera Abudu yategera abaguze ya signinga Abudu nga tawandika Abudu yabairanga mbakazi Abudu yakwatanga loji 8 Kazibwe abakazi 8 abakazi bamwananga bazani wano ba presenter ba TV abakabi walo sitwakalaje ekyoterawo nga walo bakazi ne balwanirawo ne bajasi twesanga ka ekyoterenga zali mugome babandi mumina kye mumanyi mwe Kazibwe Kaponga yasalawo emotoka inakunya mafuta gameka tugula motoka ki eyafudde eyebyuma esimbula ekozeta group eragawa tutunda sente meka buli promoter yajanga ayitanga Kazibwe Kapo ngabu tabanya na sente meka kasamusa sociology bamwane mmere oya Abudu Mulasi gwenjogerako njagala mumujja ko interview abamanyi byenjogerako mubimanyi bulungi nnyo buli kintu kya Abudu Mulasi ekyasaanawo bali abantu abasanyawo Abudu baiko bananga ne Kazibwe kubanga yali amumanyi nga Kazibwe alina akayimba akangano bakubanga nonimbala Kazibwe nga tajjanga ne Kazibwe akota loji 10 oyo Kazibwe mumanyi oyagala mulowoozaako Kazibwe mumanyi Kapo gwenjogerako mumanyi bulungi fe tusirika busisa tuba wali respecting amne tuba wamu Abudu tamanyi na kusayininga wadde kulinnya lye nga bamusayiningira busayiningizi nga namukiriza okumanya biki ebyavudde ku mulyango nga tabimanya Light production nga Kazibwe yasalawo yamayina sasa semeka fuso nsaswa meka eno njiguze eyegudde eno tujigobe edeyo tujiwa abo abasajja abo bebasula abantu kyo bakafira yimba bambalese bawulira oluvanyuma nnyo oyo Abudu afuna mukazi waita Fati e Bulaya ne kumbaga ye best man yali Kazibwe Kapo nengo ezava Bulaya buli kinja ava Bulaya era yamala namwefulira nga Abudu akyaloza akyalina mukwano gwe nenga kyamukola nga kyamukola n'obufumo ne Fati n'akyawa Abudu the end of the day Kazibwe okubanga alowooza ddengulu ebyabakazi biweddewo nababateekateekamu obusente ab'e Bulaya Kazibwe atandikira kukuba Abudu Mulasi talina luyimba lwatwamuyimba komya amalala go gonna nga ayimba Abudu Mulasi sigwa jajjawo nga ayimba Abudu Mulasi talina kigambo kyatayimba Abudu Mulasi nga gwavuma yamanyika atya yayimbayo oluyimba nti simba gundi yamukuba nyimba nani stop ngezi ne batananko kato nayambala nga Abudu Mulasi nga yazanya video kate sawa zino munda ganti Kazibwe Kaponyo yegase ne bali bagala nyoki babagala nyoka donkam Lwaki amazima wegabatomera mugatya ne mugaza ku bantu abalala obudde mwamumala mu ntawo na buteyagaliza obudde mwamumala mu kweroga ngana na kweroga nga mutuuka ku kyalo mubuuza musawo muganda gyali buli kyalo twakubanga kyalo ku kyalo nga abadongo batuuka mu kitundu banoonya musawo muganda aloga gyali Esawa zino muli ku Kenzo owa generation eno mwenna kale muli bulungi katugambe nti muli bulungi mwe mwaleta endongo mu Uganda mwasoko kuyimba bafire bongo na abakuba betwande bali tumanyi nti mubamanyi bulungi kumwe nani amanya malalo gafire bongo le gali mu abasajja mu bakadonga basoka modongo na malalo gafire bongo le gali mu ebituli mwe mwagala tuba respecting mwe bafire bongo le mwaba respectinga ba ekiras kawale mwaba respectinga ba eri wamala mwaba respectinga oba mwajja kubasanyawo kumwe nani asobola kuntwala ku malalo gafire bongo le nga ne student gye yava bazimba ekijjukizira bakirambula amalalo ga Moza Radio Brian White yagazimba kadi wali bagalambula galinga ga bulambuzi amalalo gafire bongo wa generation ya mwegaliwa kumwe nani amanje gali mu mugamenti muli balungi nnyo obulungi omwe buli luddawa
wano Kikofiira abasakira katono mu mutte DJ Kikofiira n'ekigambo ekyo ekyennya ne mwayita mwalija mu linnya lya Kikofiira nga yabutwala ne wasale musale naye ne mumumpamirayo amaze agawunya mabanja kigoyogerako agatagwa kenyini weetuuma amabanja ne gakwambala ne gakufuukira ekizibu gwe kenyini ogamba wali wadada ku bijjofe Kenzo gye yakujja muzeeyi sale musale yagula ennyimba zo n'azigula ogwokubiri n'akasaswa ne bakingisa bazikuyimbire n'akuwa kashi money kashi alina abantu beyagula bayagala music yamugula n'amuddamu n'amugula buto n'akuwa ne yugatuni namba sente ze bakuwa waziteekawa mabanja kigi wali agataggwa gwoyogerako